Buterevu kwoli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya nkwaniriza era nkubuuza ko nti wasizotya nyabo wasizotya sebo azukuse naffe enkyaleero kulika mu program omusunsuzi Omunnyo Ku Makya tukubaganya birowoozo era tumenyamenya mu nsonga z'ebyobufuzi enkulaakulana n'embeera z'abantu aba bulijjo nkwaniriza n'enkyaleero lwakusatu neera tukomyewo tutunule ku bigenda maaso era gye bujja maaso tujja kuba tufuna n'endooza zammwe ku mulamwa gwe tubeera tuleese ntwala okwebaza eri abo ababeerako ku Soul TV abasindika obubaka n'abo abeetaba mu kkubaganya ebirowoozo specifically njagala kwebaza Salongo Gamulengejja ali Kasokoso abeerako tavaako Richard Dumba ali Kasese bwera ku boda n'abalala mwena agangeze Prince Apollo Omunnyo Ku Makya tugutandise ne retreat eya cabinet eri Kyankwanzi nga ba minister ne ba permanent secretaries bali mu lusirika. President Yoweri Museveni yagulawo olusirika weekend ng'etandika era ba minister mu government ye bajja kumala wiiki namba Ekyankwazi nga beegeyamu boolyawo bakole na assessment ku buweereza bagamba nti ensonga ya service delivery omulamu abategeezeza nti guli ku abantu kye boogera abantu beweereza kye boogera kye baagala ndowooza nkola nungi ey'okwegeyamu era lwe mulundi ogusookedde ddala bukyanga gavumenti ya President Museveni ejja mu buyinza okubaako olusirika olwa engeri bwetyo ababadde bagenda Kyankwanzi babadde nga NRM parliamentary caucus babadde basinga okugendayo mu nteekateeka ez'enjawulo naye kati twogera ku ba ministers emirimu gyonna ku level ya police egitandikirawo mu cabinet gitambuzibwa cabinet ministers so kiba kirungi nnyo oba oliawo okutuuka ekiseera ne beegeyamu okusingira ddala nga kati babuzayo omwaka gumu ate bagende mu kalulu tujja kuba tubuuza ekibuuzo gw'olaba ki mu nteekateeka eno osuubira ki mu binaava Ekyankwanzi era mu studios okumenyamenya mu nsonga negatiddwako Ambassador Kambula Milton ono peace ambassador ate pan-Africanist nsanyuse nnyo ambassador Tata webali nnyo okumpita n'okunkyaza Abannayuganda banange mwebali nnyo ekiri Ekyankwanzi kirungi wow. Kubanga bagamba agali ewamu ge galuma ennyama si ekyo kyokka okwegeyamu kintu kirungi nnyo other than okubanga waliyo gaps ezo ezivamu okulimba baminisita bamu edda ng'ono ayogera kino oli ayogera kino so kino kijja tuwa ekyokuyiga. It's the first time and I thank the President and his government and of course Right Honorable Todong, the Secretary General of NRM, for having been consistent in terms of saying ebintu bitatambula bulungi naye wetusirika ne tulaga ekifaananyi nti buli kimu kiri bulungi leadership is not all about that ebizibu ebimu tulina obigeyamu ne tubyogera n'Abannayuganda ne bamanyi nti wano kitulemye wano tukikoze bulungi awo omuntu wasinziira n'amanya the strength of NRM in the dynamics of the current situation. Okay. Yes, Dad. Kale, bwetu bwetandise program ambassador ndowooza tuwulire butereevu obukulu bw'olusirika olw'ekika kino kyemanyi oyinza okuba toli mu batege simanyi naye nkimanyi nti gwe nga pan-Africanist oyinza okutuwa analysis entuufu olusirika nga luno bukulu ki obuli mu lusirika luno era omuntu asuubire ki okuva Ekyankwanzi? First and foremost, amatu gaffe gali on ground tulina mikono gyaffe and we have been guiding this country for long and also government and also other leaders, the other political party leaders nga peace ambassadors mu Africa yonna eri gye tukolamu kwe kulaba nti government ekwatagana ne opposition ne opposition ekwatagana ne government n'amadiini ne business companies zonna n'ensi country to country naye
ekigendererwa kyo mukolo guno ogugenda ekyankwanzi okusooka kwe kulaba nti theme eno nti call of citizens wakis mu Luganda abannayuganda boogedde eddoboozi ly'abannayuganda ku service delivery okutuukibwako obuyambi ng'enguudo amazzi amasanyalaze amaddagala ebintu ebyenjigiriza omunnayuganda bagala kuwayamu tukoze tutya okulaba nti eddoboozi ly'omunnayuganda expectation ebisuubirwa nebyebatusuubiza batuseewa okubituukiriza so bali mu kuanalyze nga kye bayita manifesto yaabwe bafuna akalulu naye kati bino bintu bye babasuubiza akalulu kali kumpi okutuuka ka 2026 batuseewa mu kutuukiriza ebyo bye basuubiza kubanga bwe baba tebabituukiriza even by 30% or by 50% implication kiki kivaamu mu kalulu akanaddako abantu banaba kuddamu kubawa kalulu oba tebagenda kuddamu kubawa kalulu so ekyo kirungi naawe kenyini nga bwetwogera bino naawe mu maka gwatuwuliriza oli maama oli taata buli mwaka beerako ne vision gyoyagala okutuukako omwaka bwe gutuuka wakati nga bwe tuli tula ne bbaawo musajja gwe taata w'amaka tula ne mukyalawo n'abaana mu analyzing nti bino twabiteesako omwaka nga gutandika tutuseewa mu kubituukiriza gwe mwana gwe obadde obba nnyo ssente wano kyekyolaba tetusobodde okutuuka ku kino mukyala wange obadde okola nnyo enviiri zino ez'abachina z'abafu tetugenda kutuuka ku kino kubanga ne poloti zeeyongedde ebbeeyi ndowooza tukendezeeko so mu bimpimpi bakola analysis mu analysis eno bawe ekyokola mu bbanga etono erisigaddeyo so that balabe engeri gye bagenda okweŋŋaŋamu political parties endala kubanga bintu bya bufuzi eringa World Cup buli muntu alina okwetegeka naye mu ndaba yange mukama wange ebintu president yayogedde bulungi nalaga nti corruption tetukkiriza kutuuka kwebyo ku bye twasuubiza so you cannot be there ng'entamu abantu waliwo ab'emikono emiwanvu n'emimpi bonna bakwata mu ntamu so we cannot move ate nakitegedde ate nenkiraba nti ababbi be batandise okuvayo ate be balwanisa enguzi kati fighting of corruption egenda kuba si nyangu ng'omubbi yalwanisa obubbi kino ate oba okitegedde tuli ku Munnyo omubbi olabye kiwalabye nga ababbi ate be balwanyisa enguzi be bali mu maaso ga muzeeyi tulwanisa obubbi tulwanisa naye ng'atege gabbi really kubanga we cannot lose 7 point something trillion. bayogedde ku 9.7 9.7 close to 10 trillion of course buli mwaka ekyo sente empitirivu eggwanga linadda kubanga ezo sente zokka nga twazitadde wano sebo zifixinga enguudo z'e Kampala zonna zifixinga amalwaliro tuteekamu n'amaddagala abasomesa ne tubasasula sebo n'ebbanja lyaffe ne tulisasulako okuba nange tulina kati bbanja eriwera trillion tulumba 10 kati actually bw'otunulira budget yaffe okusinga kati tusasula bbanja kati gwe ababbi bano abatudde nogamba kati tubesize abo batule kati simanyi kubanga n'olutula kati lwendibadde lugoba bugobi abamu nga tebalina kutula ekyankwazi naye nze waliwo abatagwanidde kugenda mu retreat eyo tebasana nakuba kyankwazi kubanga analysis weeri so this impedes service delivery. Togera kuba minister. Yes. Kati togera kuba members of parliament. Nagambye wali nti retreats zetubadde tulaba eza NRM zibadde za NRM parliamentary caucus nga abaka ba parliament bebasinkana president ekyankwanzi. Ku mulundi guno ba ministers bebagenze ekyankwanzi ne president kwotadde ne ba permanent secretaries abamu nalabyeko Ramadhan Gobi ngali mu retreat eyo. Ogamba nti ne mu ba ministers abagenze ekyankwanzi mulimu abatagwanidde kubeerayo. Nze nseka busesi kubanga gwe nobadikula olubuto ne lutukeri ngo obubibuka naye nga wefuula okuba embuzi naye nga ate oli mu ndiga za Katonda endala. Bagamba bati babagani nti olowooza waliwo ebisolo bino ebifaanana nolowooza ndi nkima kumpete it is a gorilla kati bambala
engoye zino nibekuba obuwoowo nibatula naye Museveni namwagadde ng'ayogera kino nagamba bannange mbabuulira bannayuganda abannayuganda batukyaye lwa bubbi tuli babbi obubbi buno tunabulwanisa tutya mwa ba permanent secretary nakonaku sectors zabadde structures bona temubawayiriza naye bano ba World Cup holder permanent secretaries bakawo bano district bagombolola kubanga be basalawo nalaga bulungi ndi kamanda yaba mu lutalwalwana naye bano babayita ba chief of staff kubanga be ba administrative amba basoma nnyo numbers calculator tebazivaako WhatsApp why are you doing the too much English kati nalabye nga president ayina obuzibu transforming this country securing your future vision onogitusootye nga naye weetolodde abantu ngaabo abakwata mu ntamu ye government ensawo yaffe ya Uganda okutukusa amasanyalaze mu bantu kubanga bwe nkuwa statistics wano ekulaga nti kati tuyina around 53 to 60% coverage mu urban centers yes yonungi rural electrification naye that is urban naye rural tena bakuhitinga 50% kati oyagala ku industrializing Uganda onoji industrializing oti ng'abantu bana Uganda abalina factors of production ng'ettaka amazzi mu byalo naye tebalina masanyalaze access to electricity kubanga waliwo omubbi akwata mu ntamu emiti gino poles n'amasanyalaze okuva ejjinja gadduke gagende Kasese tewali kubanga wali wakwata muntu amwana ku budget sente zifuluma naye okutuuka ku implementation tewali kankulaga kirala road network enguudo tuyina deficit kubanga kati our total coverage gye twetaaga is around 21,000 tuli mu 6,000 dozo only 6,000 kati after 40 years in Chankwanzi do you still have audacity okubanga otudde mu meeting ng'oli Minister of Works and Transport emyaka 4 kati abantu banatambuza bati ebintu byabwe so assessment bwe tuba twogera ku assessment tuyina okugi elevating kubanga kati service delivery call of Ugandans after 40 years nga diplomat ntulawana ne calculator yange nimanyi nti twetaaga abantu abapya mu system mu system eno Museveni bamuyambe okutuukiriza public service delivery kubanga kati it is no longer corruption, it is endemic corruption, part of culture. Indi omuze guno muze abantu tebalumirwa Uganda obubbi bwatuyingira dda mu busomyo DNA bwe baba twala wali nalabye President Museveni naye yakyogeddeko yagambye nti olwaleero Uganda we tuyimiridde ekizibu ekisinga bubbi n'obuli yake corruption ate obubbi bwabwe ne sitani abatya umanyi sitani kubanga ati omuntu ye mubi we Uganda kubanga ene toileta pepa gitwala najjawo n'omusingi oba omuti gwatuddeko tatya ate umanyi tulina obuzibu abantu abatalumirirwa ggwanga abo bantu baba ne bava wa ambassador anti kati kikyolaba twataddewo olukuŋŋaana Museveni mwebaza yaze Kololo to the family festival kyavudde wano mu family omugigi gwaffe tegubadde nakya tetubadde n'abajjajja basenga bano bakojja babadde abazimba Africa enono ebintu bino bipya corruption kintu kipya it's a new terminology. Actually, when I was in the US recently, Nagambia, America, no, don't talk about this. We don't know even what it means, some of us. Because it is something of yesterday. Africans have never been corrupt. It's something new. Ne President Museveni mu speech era yagambye nti corruption yaliwo ne ku colonial times nti enguzi yaliwo naye nga abantu tebagimanyi nti government ye ya NRA ye yayambye abantu okutegeera corruption okumutegeera n'okutandika okumulwanyisa weewawula kuba nti olutalo lukyali lunene nnyo era kyekyali ekizibu ekisinzeeyo kati okugulumbya government ye. Kankubuulire ekituufu president ayogera ekyo kituufu naye genda mu kyalo okumwanalyzing abantu b'omu kyalo abamu abasinga tebanaba kuba corrupted.
omuntu kyamuwa emitwalo 10 nazikuterekera nojje Kampala ku Christmas notukayo nga kyazirina abantu tebalina agreements abantu balina verbal agreements actually nebibiina bino ebyekunganya mu sente by'okubyalo besigwa nnyo bakola bulungi tebabba naye Agabi gali wano ku ntamu y'eggwanga ku ntamu ku mumwa gwaffe gw'esente bana Uganda tebali corrupted. There is something wrong with the family structure. IGG yatugamba nti emitwalo giri 3.5 egy'abantu bwe bati abolubatu ababbye eggwanga lino okulimalawo obumazi. You know, when we go to Chankwanzi, actually that's why in the Saba His Excellency, Chankwanzi was not built by NRF money. Yeah. Chankwanzi was built using taxpayers' money. Oh, Nsimbi wa so tugaziye Chankwanzi nga ye leadership institute of both people in the politics of opposition but also government. Chankwanzi twende bade tulabayo ba leader of opposition Museveni nga tudde wali, speaker of parliament nga tudde wali, deputy speaker atandika okuva mu opposition so that we balance the board. Awo tuba tulwanisa enguzi Museveni abafuna kituufu kubanga bali balekana kino bano balekana kino then nomanya twaba fena okay naye wali otudde n'ekigrupu kimwe ekyekolako assessment. Have you ever seen assessment ekolebwa nga gwe implement yegwa assessa waliwo self assessment ebeerawo sebo naye no twogera ku sente za muyiwa musuru in good governance. What I'm learning, you know, you are talking to a student I know master's degree in science and leadership and governance. Tuli batono wano mu Africa ekyo tokyerabira. You must bring a third party evaluator atakumanya nakumanya nga yalese mukugu kuku evaluatinga. Enkola ya wano sebo tetukiriza mu atu wakanya tumulaba ng'omulabe kojja ya evaluating Mutabani. True. Kojja kati kojja ayinza okukkiriza Mutabani bamusebe anida kati. That's why I'm saying in front of the camera in twetaga kati ba evaluate beyond our attorney general, beyond our IGG, beyond our to take away bano ba Ernst and Young, to take away our local consultants, auditors. Barabe batuwe results, audit reports ezivenu batubulire kituufu batubulire tutegeere not to cook for us these numbers. They can represent something else. For politics, nainga service delivery, amazima, tetunaba kutuka wali, so that Ugandans feel their power of the vote. Soul TV program Omunnyo Ku Makya gangeze principal. Tunina ambassador Milton Kambula, ye peace ambassador atenga pan-Africanist. Twogerako lusirikala baba minister, oluli ye Chankwanzi. Wiki namba, President Museveni neba minister abe, ye government namba eyo. Begeyamu okulaba baba batuuse obuweereza biki ebizingamiza obuweereza na butabasobola okutereeza nakutegeeza nti mu address ye ng'agulawo lusirika luno yagambye nti enguzi kati kyekizibu era President Museveni n'agamba nti enguzi ejja kuba nyangu okulwanyisa senga ebintu ebimu bikolebwako era nja kusaba Milton ambassador otubuulire oba yagambye ekisooka enkolagana wabeerewo okukolagana okulungi n'abantu ababulijjo abawa amawulire n'ebikibwa ebityo naye n'abaako ebirala byanokolayo ku bibonerezo nti abali b'enguzi bateekebwe ku lisiti ya emisango egitabwebwa bbeeru abamu President Museveni azakyogera agamba nti ba terrorists tebalina kuwebwa bbeeru ababali mu terrorism abali mu mada abantu abasse bannaabwe yawadde list y'abantu emisango gye nayongereza mu ne corruption nti judiciary kati asaba judiciary esigeddamuzi lebayambeko kwekyo abali b'enguzi tebaddamu kuwebwa bbeeru kati sebo obukulembeze tusuubire ki okuva ekyayagala kibeerewo but as a leader who respects the constitution kubanga naye akyogera waliyo semateeka bannayuganda tufugibwa constitution bwe mulonda president role of the president is to protect the constitution so whatever he must say must be in line with the constitution. What does the constitution say? Yes, the constitution says 48 hours inti omuntu anabeera implicated in ddala is a criminal until proven
Girite. By a competent court. What is the competent court? The constitution nayo tuwe kifananyi what a constitution a court is. Kati presumption ebo jireta. Ninjogere kirala ningamba bano abantu bende badde ne biru tibaweebwa anti kati eyo ndi badde kati ye biru joyino teka libere teka but for now omuntu ayina right for bail. Endooza president kyabaza kati kwe kuleeta enongosereza ekyo tukimuyambi naye mulimu omanyi wano mu Uganda alekane nnyo gwe bagamba ye mutuufu olwaliro ebintu byatabuse okimanyi bayinza okukuba wali amayinja bagamba mubi naye nga omubi omutuufu ate yakukuba nga to agenze gwe bakuse bakuwaayiriza kati system eno tulina ogiteekawo mu bintu by'obukulembeze bikola kubanga naffe tuyinza okuba ne interests so that system zino zibeere independent. Actually tutuse time electoral commission ebeere independent nga president Museveni si alonda ki chairperson akakiko konna alonda akakiko konna so that kimuyambe okubanga ayina amaanyi gafuna mu institution endala kubanga oluusi abantu abaliyo kubanga yaba balonze ate abera mungu obuzadde andi jjajja toyinza kuba omuntu ate nga yegwa ate n'omuwana n'ogamba muntu mulungi nedda kiba tikimukolera kiba kimukuba wali aba yeewadde mu bannayuganda ndolaba kigavumenti kyo naye wali agamba electoral commission omuntu wuuyo takola nze bannange simanyi bannayuganda naye wali nabo tebamuyamba ogenda mu judiciary tutuse time kubanga kati framework president yalonda chief justice ajizimbye system twetagayo chief justice nga tava mu mikono gya president so that the president asobola okubamu ebituli naye president abakyalina obuyinza awo president abana obuyinza ng'omugyeko kulonda chief justice abana obuyinza bwe executive power kandi kati amaanyi gabasigala nga gayina mu bantu alonda cabinet mu bantu. So we have to put that's the instance in the sibwe maloku okuba foundation eno jazimbi kate kiddako kwe kulaba nti amasiga agazimba good governance aga checking corruption aga checking obuli bw'enguzi gabera independent nga gosigala wali olaba bulabi system ze checking azokka ebiranga computer virus bwe yingira Nigeria department Nigeria naye bobanga buli kimu kikwetoolodde toyinza kulwanisa nkuzi. President Museveni alina kyayogedde ekirala kinnantegadde ambassador Kikoneko yaga nti enguzi eno yagirabanga ejja naye n'agamba nti kabasiriikirire yakirabanga ababaka ba parliament nga bewadde etteeko eryokwewa emisaala kitegeera ekyo omanyi parliament lyesigawa neryegerekera emisaala n'ebigenderako President Museveni yagamba nti yakiraba n'akirabamu obuzibu ne naaga akasooka akireke basooke bakole ki bategeereze bwe yali asobola okukiyimirira n'okukisimbira ku ekyo yendibadde n'olwaleero tuyita twekalakase ne Museveni kyekivaako obuzibu kyekivaako enguzi andi kati abalinda that's why nakugambye butandika okucompromise nga oli mukwano gwange oli munange parliament amasiga gabere independent oba mwekube naye nga Uganda afuna ki service delivery ongampa oti olwaleero in the 14 million Ugandans have no access to clean water drinking water how after 40 years tunywaga bidiba 7 million Ugandans kiteberezebwa bakyafuka bakyapama mu nsiko tebalina kabuyonjo musi eno ngeno. What are you talking about? Sawa zino emboko zende badde ziri abantu ekyangwazi nga terina bya kunyunyu. Minister wa water and environment wali it is all about for the last 40 years Minister of water how much money Minister wa health why are we still having this gap nga bantu abamutuulira buuliza ndono bamugobye local government minister wa local government ali awo atudde nze nzijukira gye nakulira simanyi gwe giwakulira nenga tuyina omusajja ava kugombolola atambula ekyalo kiramba buli mwezi okusanga nga toyina toilet okusanga nga toyina katandaalo akanika bweka kanikibako ebintu ebyo masowaani biki ku muguwa bakuteeka yali NRA kituufu tuli mu movement resist what kubejali gyekinaana kati abantu bedde abadikula bayingira mu ntamu gwe mbulira mu kyaka bwe twasoma mu kyaka people loved their country. It was not all about qualification of papers but qualification of loving your country delivering services.
ne mugambe tebasoma ba minister batudde mu AC kati mu office mwe batula ne bewujja motoka eze beyi mwe batula tebakyagenda wansi kukola mirimu ogambe nti singa ogambe nti kyankwanze twendibadde tuwulirinde motoka zonna bazibajjeko zino zinywa nga tabu bagenda bawazi primo nakubakendeza nokukendeza parliament nokujjawa power of the parliament okubanga yekolera manyamu misala emotoka zino zetubawa twendibadde tuwulidde kyankwanzi nti now ne sente zino zetubadde tubawa bagule emotoka tuzibajjeeko olunaku lwale tuli mu ddubya nti sente tiwakyali zibawweru obeera otya minisita mpinga tosobola kwegulira kamotoka ak'emiliyoni nange mu bwavu bwange nsobola okwegulira kamotoka kati ono gwe tuwa emiliyoni 25 oba 3 azisaana 3 bali mu bameka omanyine waliyo neze bali mu nkaaga 60 million ate be fixing bano ba permanent secretary wano tongereko wano kaziro bano government eno kati tuyina kati okugibambululwa bwetuti the importance of kyankwanzi actually president yabadde ayogera nga ndaba alina obunyiivu bambi naye obunyiivu nga bwe nkugambye tasobola kuchallenging ekintu kye yazimba yetagga kati ffe abakola audit tumuyambe tumukolere research oyo tumugambe bibino kati ng'ate tatya talina kutya abantu bawadde emirimu okubagoba omuntu omuyita otya permanent secretary tukyalina mannya ago mu government permanent do we still have that kind of titles in the world omuntu alina okuba assessed what is his character or her character Kenya ba minister babayita cabinet secretaries ekintu kya permanent is a colonial kati omuntu azimbira mu title kye bayita permanent and pensionable natandika okweyisa nga katonda kyekiraba ba permanent secretaries balwanisa ba minister wano omuntu gwe basinga okutya sebo totyanga minister PS alinga katonda Jesus Christ in the ministry kale solo twetako kizibu osobola twegattako mu kubaganya ebirowoozo muyiteeko emikutu gyaffe osuubira ki kubiva ekyankwanzi nga baminisita bali mu lusiriko lwa wiiki namba 7 President Museveni abagambye nti enguzi ye problem olwaleero ne President ate nabaga nti enguzi ejja kuba nyangu okulwanyisa senga wabaawo enkolagana ennungi n'okulabika nga ebintu ebimu bikolebwa ng'okulaba nga judiciary muyambako abantu bano ebibonerezo tewali kuwoza bobanga okwatibwa osangibwa mu nguzi tewali muzira tewali komawo obeere luzira paka standard is buli muntu akwatibwa atwalibwe mu mbuga z'amateeka whether you are president or not kubanga you are not sure akasengeja yekooti eyina okusalawo naye obuzibu buli nti ono musajja gotadde mu kooti yegwa muteekayo anasiba ati abantu bo ngate buli omwajja kipapula andi Museveni munange yampa omulimu ate nawo nga bobi nabo batya wama kituufu abalamuzi n'abakulu abo abali mu judicial kati oyinza okugoba muganda wo nga bossi wo y'omu kale ndowooza tusooke tufune ku ndowooza z'abatuula aba n'abatuuliriza ambassador then we tuba tutandikira okugenda maaso n'okukubaganya ebirowoozo waliwo kyenandyagadde okoneko naye kansooke message. Good morning Mr. Apollo, we have information on corruption but where can we report because there are family members we fear to expose. I am Mukisa Alan from Chengera Town Council. Ulidde nti abantu itekawe rino erya Whistleblowers Act omuntu ngosobola okubaako gyogenda n'oloopa naye abantu nti batya n'okuloopa kubanga sibombu abamu family members kale tujja biddamu katubirabe. Mr. Apollo, thanks for the show. I salute that ambassador Mayama Polo kati enguzi wadde erwanyisibwa naye musaana mukitegeere nti enguzi eviira ddala mu maka gaffe ne wansi mu masomero nga primary mutunuulire ennonda y'aba prefects eriwo ennaku zino mu masomero erimu okukuba ne campaigns ekitaaliwo mu mirembe gyaffe enguzi etandikira mu masomero okujjako nga amasomero gazzeeyo ku nkola ey'edda naye
bamala biseera Kavumalo ojja kubanga omwana ukula mutufu nnyo eva mu maka ne mu masomero gye tukulira that's why twagambye abazadde twabayise kololo banaye mwebale mbebaza mwaze mu bungi mitwalo 3 n'ekitundu kyabadde kirungi Museveni najja ne first lady naye ffe tukimanyi bulungi Kavuma oli mutuufu amaka gano genyini getulina okufokasinga ku bino byekyankwanzi bikola naye Museveni twamusabye ne government ye ne ba opposition na mwenna na ba religious leader n'abakabaka bazze amaanyi kati tugateke mu family nga mama ne tata bali mu love abana balabe okay the importance of love caring for each other mama ne tata ba focusing okunacharinga okugunjula abana abayina empisa amazima okusonyiwagana abo be bana abagenda mu somero kubanga mu somero tebagenda yigirira agambye nti mu somero okulonda inonda yaba prefects kati abana bagulirira ne banaabwe zafuka campaigns mama yatreka mu sente ne mama ni tata nagamba kana ke gamba yo anko wajja nagenze guru naye ngali mu kitanda fuluta alimba alimba olaba mwana kati agunju bali mu musome ali ku curriculum eno yate yobubbi n'obunyekuzi n'obulimba oyo kati jukire somero watuka mu somero yagenda ku graduating with first class afuna wali omuli mupi afike pamane kutandikirawo obubbi ayongereko 0 kati no blaming Museveni obato blaming Museveni yeka o blaming buli muna Uganda gwe kenyini no blaming government ya Museveni bano ba opposition bonna ne ba religious leader fenna okuzimba Uganda empya no kutandikira kugwe kubanga Uganda okubeerawo no kubeera empya joyagala no kutandikira kugwe kwekyusa then bochuka bano bonna bakwetoolodde bajja kuchuka kubanga ojja kubanga yigwe kitangala. Thanks for the show Mr. Apollo. Ba minister abali ekyankwanzi abasinga balina kubeera luzira lwa buli yake ye muwonge Shafiki na Bingo. Kale tule it seems that corruption is now part of life. The fourth arm it is the fourth arm that runs the government, and if General Museveni is to eliminate it in the country, he must be the prosecutor himself or the judge. This is Sembus Ivan from Karere. Alinga kan Museveni akozesa omukono gw'ekyuma fuke dictator kubanga jogera alina constitution of Uganda emufuga buli omanyi banaye bwe mpa mubuze bibuzo bino kitegeere nti waliyo constitution etuvuga kiringa bayibuli nti okubeera omuntu agoberera Katonda olina okuyita mu Yesu bwe bagamba ne bayibuli bwegamba kati naawe oyita walala wona teri ogenda magombe kati namwe ne president Museveni kimufuga semateeka kati bamba mukuba masimu wandika obuntu buno mutandika kusoma gundi eno constitution egamba ki nabadde nsubira nga mugambe according to this article what president obuyinza bwebute okukola bwebute then corruption agijewo abana Uganda olaba ne beyire mulemye tosobola mala kuddayo musemateeka n'omukyusa. Good morning Mr. Apollo. I am Sekide Costa, Chief Administrator, Chofa Foundation from Marakaseka Central. I agree that corruption and embezzlement of government resources is the major challenge we have in Uganda, but if we cooperate with President Museveni we can end it. Abantu bakyalina essuubi nti kisoboka. Simanyi oba naawe essuubi olirina bulungi. Kale Uganda tuli bamaanyi tugende mu maaso. Richard Ali Kasese kubwera boda agamba Mr. Apollo oleese omusajja eno government yabayekera tesobola kumalawo nguzi sokola ba UPDF ekuba biraka mu Kampala mu kifo ky'okukola enguudo enungi laba ekisenyi nga bwe kiri mpale biraka omusajja agambe enguudo bakuba biraka atumanyi omusajja ava waffe Kasese waliwo kagundi ke naalabye yenda kunoonyereza nti government bali nekanchireke genda maaso kati basebo ne banyabo nyinza okusibya abantu abamu okulwanyisa enguzi kubanga yefe abantu babulijjo babeza unguzi ono gwe muliko is a facilitator yefe abantu yefe batandika manyi balowooza enguzi manye government ya Museveni mwena muli part of that kind of system bojja twagala contract ya government yakola oluguudo ng'olwekasese kugenda ku border oluguudo lulungi bagenda lukola lubi bagenda lukola mawulire kati process egenda maaso nti ayina company
agende alobinge bamwe contract bamwe billions of money so long as oyina company ri competent okolo lugudo naye bwe mmala okuteekayo ebipapula then no kwata bano ba relatives hati ya njogera ne gundi njogera ne gundi gamba nogu kati ne mutandiko kubera no buchayi wali obuzibao awo olaba fe yefa batekamo bali aba enguzi hati akachayi ni kaka kabiri kickbacks zafuka kickbacks nizikuba hati ya if you give it to us we will also give you 40% wachireba olaba kyatuuka ne mu budget exactly kati ono ekitongole bwe kijja mu parliament okufuna anti president yabyogedde ekitongole okujja okufuna budget nga bano batuula wali ne bagamba nti tutemerako bwezi kyokukiriza abasajja balina n'amanya g'eddiini ez'abalokole bagenda ne mu church. Good morning. Yefe abatekayo enguzi fe ne tubeera nga tuli mu nsi y'enguzi ebintu bitatu kati ono akwata contract my brother abasi ali competent naye China intasobola okuba nebo Luganda ne bakuŋŋanya mu lugugugu gw'essente kasobera ne connections exactly ne babeera toyina busobozi bukutwala contract maaso olina twala contract omutuufu talent nefa ono ne bagimuwadikula tamanyi nangudo bwe balukola nakola ebintu vagaranti ebyo nibifa tutekewe teka kateteka lye twetaaga wano mu bintu nga bino inti bwe mala okufuna contractor andi bagiyita contract ni bateekako duration ni mu myaka 5 ni wabeerawo oluguudo luno ne lufa sebo oluguudo olwo esente oliziza mu contract bakiteekemu nti oluguudo luno lwogambye olugenda okumala emyaka 50 bwe lutagiweza n'emyaka 5 mingi enguudo ezisinga kati za myaka 5 ngamba kati zetulaba tulera kiyitako ne kigenda n'oluguudo ogw'ekiti so we need people Museveni mbanayi musasira yetaga abantu ne government ogambye nti singa gwe wandibagobye bano bona government empya kubanga it is a DNA balina oluseke ugenda bajja wabalala abatalina gwe toliiwo gwe toliiwo good morning Mr. Apollo good morning Mr. Apollo Stephen G. Kabira agamba nti buli omu abeera embega wa munne ku nsonga y'enguzi ndowooza ekyo ekintu kyekituufu yeteekwa okubeera enkola anti kati ne bwe tugaba mpega ne tugenda nga tweropa tutya twekubira kasi mwana bajjeyo mwana gayi wetegeke okitegeera kati onolwanisa otimu. Good morning sir, I have liked that man the way he expresses his reasons but for the side of corruption those people who are in the offices are making us die but one day I read it as it is but one day time will reach and we change everything after PRU comes. I am Sabit Sabit Erike agamba nti PRU egenda okumala wenguzi. Mr. Apollo naye lwaki tebasooka kukyusa mu tteeka lya Beiru abali ya sente za government at least babeereyo emyezi nga 6 on aggravated robbery oyo tanaba kuba victim tukyuse mu tteeka tumyumyulemu kyagamba etteeka lino kyabeera nga ateeberezebwa obuteeberezebwa nti yabbye enguzi okuteeberezebwa obuteeberezebwa osooka obeera emyezi 6 kakubirewayo kyoyogero ekyo mubadde mukimanyi bassebo ne banyabo nti every Ugandan is a potential criminal okimanyi teri wano mutuukirivu kati bwoba ozimba etteeka tolizimba ngazi alizimbire omuntu omulala gwe wezimbire etteeka so that gwe bwekiri kutuukako esawa yonna naawe kyandikutuukako gweoyogera ku corruption naye yegwe omuntu atali ayesenza mu ntobazi kati byonna bifaana yegwe atalabirira abaana bo bulungi so we are all criminals naye what is the change game twagale Katonda twagale Katonda bwe tunayagala Katonda tujja kuba bamazima naye noyogera mu nsi eno mugenda mu kyaki yemwe balokole yemwe basiramu naye ebintu byemukola tebifaanana nekimuli okay agamba nti ninje nkomya Franco owebwera Katuru agamba nti abalamuzi nubo bali corrupt ebyamabaati byaggwerawa nabo bali corrupt abuguze ebyamabaati byaggwerawa ebyamabaati munange bikyali mu kooti. Thanks for the show Mr. President alina obuyinza bonna okwata abali b'enguzi naye abatya okuba bakola kinene okumuweereza okumulemeza mu buyinza kamya joramu ali Kasubi kituufu ekyo
kati president abatya bana abalibenguzi kiri kye nayogedde you have to build a system that checks you mu good governance tozimba kino kubanga Uganda si yonga person company TV eno yagigulawo there is a separation ayinza n'okusula enjala nga TV ekola se exactly kati finances bwokugamba tinedda lwaki Africa ekyali mu bwavu ogulawo ka business okanyunyutamu n'okanyunyuka towandiika nolowooza binagenda mu maaso kati president Museveni nga bwazimbye wansi bulungi alina okuyambibwa atandika okuteekawo systems ezimukola checks and balances kati olwaleero yendibadde alowooza ku kintu kya independence of systems nga focus yo ku guiding agiteka kuno ku kye bayita performance appraisal and assessment ne recruitment so that government ina abantu abatuufu okusigaza omulimu buli mwaka olina okubanga waliyo performance indicators ziraga ndi corrupt free ekyo kigaana kyekyo kyalema ki public service ministry okukola performance appraisals omuntu okumwongera contract basooke bakakase nti abalage nti buli week indicators zino ziraga nti exactly buli week kati ekiri Kenya oloko manya people have power olabye ekyabadde Kenya bantu banyiga obalabanga batanyiga nolowooza abantu bamala ne banyiga olunaku lumu basituka ne bagamba gwe tukwagala naye waliwo abagamba nti ekyekenya tekisobola kujja wano tekisoboka nawe okkiriza nti tusaba Yesu andi Yesu yakuuma naye lunaku lujja kubanga ne Katonda mu Bayibuli waliwo ebintu byakkiriza nagamba Satan take over okimanye waliwo lunaku ye Katonda we yamiti yagamba Yobu nti yamugamba ku Yobu nti kati bibyo mbimanyi Hi Apollo, I like that gentleman's way of analyzing things. Birds of the same feathers flock together. You Richard. Ati alinga agamba nti bali eri bonna bafanagana government yendibadde kati wali president musasira sawa zino musasira musasira bambi. Morning sir, the guest is also a left winger. Sichitegedao. He's a pure NRM and okay. As Ugandans, our prayer is the yellow group to get out of the country. Nedda. Magaya Andrew from Buyende Yagam and government in Mala Kufuruma. Uboli abintu nebitebenkera. Nagamba numubere kuwereza ebisubirwa mu lusirika byalibadde birungi nnyo eri bannansi naye obuzibu abakulu tebakomawo kumanya kiri wansi. Kati awo Mr. President byafuna tebikwatagana n'ebyo ebiri wansi embeera sinungi nze Kasujja Isaac ekiruugo makira owulidde agamba nti baminisa nabo bayinza okuba tebamanyi ekituufu ekiri wansi mu bantu webale kuweereza gavumenti esooke okukwata ebizimbe byababbi tutegeere nti erwanyisa enguzi ono mumbeere Morris Mande ekasese Busongola Thausi agamba nti government esooke etteeka eryoku ubowa ebintu byaba ababeera basaliddwe emisango gy'enguzi byaganiraawo kati omuntu agenda luzira awuliriza omuntu agenda luzira bamukute ku buwumbi nga bano bakute ku buwumbi 7 nagamba kanebaka emyezi 3 oba emyaka 3 ekibonerezo nkimale ngende nsanga esente zange nesinga etteka weeriri nti we bakusalira ne baga nti waliyo enguzi babitunde ebibyo byonna ku nyondo bazikomyewo mu gavumenti mu Uganda n'okufuna evidence nti omuntu yalidde enguzi si kyangu kati gwe otudde wano wetwogeredde omanye kibeera ku luguudo muyaye akwata bwati ekofiira nabeera nga yeetakula bwati mu mutwe naye nga atadde wano ekikono n'atunula eri olaba driver nasuulamu nabaga nasuula kati ebyo ono binajja bite mu kooti abasajja esente baziteeka mu kasasiro nabanga ajja kulonda kasasiro boosi oba nasindika baana ne baziteekayo mu mabira ono ziraba otya so ningamba bannange Uganda tuteekewo enkola inti twagala ensi yaffe tupromoting mindset change lifestyle audit singa bazikiriza okukola wano mulimu abayaaye bagezi ne sente alina alabika ng'omwavu naye ng'esente yaziziika eri mu ntaana ye abantu mumanyi okuwandiisa bagundi by'obugagga mu baganda baabwe amanyi bajja bakwata nakwata nvakasesi nakwata omuna jinja namuteekamu esente onomukwata otya so tufune holistic solution nga holistic solution eri mu muzadde ebye education bino byennyini omusajja yayogedde
omwana atandika kuyiga bubbi mu kunonya kaluka head boy mwe ba head teacher prefect sir lwaki tutekawo nkola nti omwana okufuluma nafuna degree nagenda mu klasi eddako assessment eya character tulina giteka ku report. Another area is creativity. Yes. Abantu balina okutandika okuyiga okukola. Naye masomero abiri tigakola bulungi. Report eberenga kubeera ko bya academics yoka. Bebereneko ne bulijjo bagamba nti ne wali comment y'omusomesa bamanyi okugera abadde wampisa nungi abadde mu hard working. Bwe ngambe good etegezaaki. Naye njagala kulaba kwa kantu because continuous assessment eyo eyempisa eneeyisa character ne behavior yesalawo obograduate obogende makerere oba togenda n'okufuluma makerere okugraduatinga kuli yes wabeerewo wali component ya character yaleta eyamba akasukali kamune kapeni eyo kiwandikibwa ku report ye ono omusajja ono kuva we yatandika okusoma yabba ebitabo bya banne okuva P1 paka university mu Uganda alimu omulimu mu private sector ne mu university it is up to you kankujukize mu Uganda muno tulina aba minister abasali bako emisango gyaki ne baba essentialing olw'obubbi ne baddamu ne bakomezebwawo kati bali kyankwanza bali ku payroll musonyiwe naye mbyo njogera mazima bali ku payroll sente zaffe oyo musajja kyankwanza nerinya uliwulira kyankwanza kitegeza akuna muchezo twendibadde tulinda abo bagenda kufuluma naye okoza olugoye lwo white ate n'oluyuwa mu ttaka ate n'otulimbalimba. This is politics that good morning Mr. Apollo. Corruption is fought by actions, not words. Our president merely talks, but putting his words in action is zero. Starting from the Global Fund victims via main areas of steel to Mabati, commissioners etc. Who has ever been punished, Abuza? So let him talk, but nothing will change. Greetings to all Kachumbala people. James Inimbale. Nineda chikaziri satu ambassador ngenda zikuwa ounzike. Salt Rutimba Patrick ekalege semuto kwali alaba n'abalala banji message sijja zimalawo mu nsonyiwe olwakadde kandabe ku SMS wabanga wali SMS njisome. Mwami Apollo kuweleza president ye amaliride naye aba opposition bamuyambako okubunya enguzi banafu nnyo fetubatu okay. Kale Jamiru njifunye unzika yogede ku opposition enguzi balinga abalaga nti eri mu NRM muka mu ba minister muka enguzi yayingira ne mu church. What are you talking about? Mizigiti true sawa zino twendibadde tutogera kati ku makala nze bwe mpulira omuntu agamba manya which color do I eat color ekale nyamba ki color you want to take it means PhD zenina ku mutwe guno ziri color what color are you talking about? Sawa zino njogera ku Africa indi sawa zino gwe omusajja yeyita wakatonda oli bishop oli sheikh baba reverend. Increasing the corruption means you are not working. Twendibadde uno lutura olwama church gona na mizigiti. Where are you the king? Sense gwawo ba kings besibide mu bitibwa byabwe ngandula zaabwe. Kings twendibadde tukozesa institution yamwe association yamwe okugamba no. This is colonial license bajiwa bano abasajja naye now post-independence Uganda needs the role, the revitalization, the revival of the African civilization. Ekigambo ekisembayo ambassador yogere eri abatulaba gamba eri bana Uganda gamba banabya bufuzi ekigambo ekisembayo twagala ensi yaffe twagale Katonda ate tutegere ndi ku sikuno tuberako myaka mitono ne bobba enkya ebintu ogenda birekera abaana basirusiru babitunde ku nyondo ziro kati beera happy nakatono kofunye kubanga katono ako Yesu Katonda yasobola okukaggaziya Moses ng'alaze omuti bweguti tizali sente tebyali bizimbe ebyanunula abaana ba Isiraeli naye Moses yagamba nina omuti kyolina ekitono ekyo nga kirina omukisa wakifuna mu bulungi Katonda agenda kigaziya ozale ba president ba minister ba billionaire olaba bwofuuka taata maama omulungi mu myaka egyo naye toddamu kubba tulokoke kubanga obudde butuuse
obudde butuuse ebyobbe ebyo bigenda okuleetera ne kasa kubanga ogenda kulya ebintu ebyotegedde esente ezo zenyini bwomala ozifuna ez'obubbi ezo ogenda okusasulamu school fees abaana batandike okuba cast kubanga bagenda kufiidinga ku mabeere ku ngoye ku school fees ku sente enzibe so toleeta kikolimo mu makaago tukolere Uganda tubeere Uganda eyo yennyini gye twagala mu future naye nga tugitambula mu mbiri gyaffe mu bigambo byaffe nga tuleeta essuubi nti tusobola okuzimba ensi n'obwenkanya. Tweyanzege Ambassador Kambula Milton ye peace ambassador gwe tubadde naye enkyaleero tugenda mu byemizannyo mwana muwala Anita the queen of the mic nsuubira yajja ne tiimu yonna eya Jeffrey Mugerwa ne Abel Kitaka bajja kuba bakubuulira ebigenda maaso mu kisaawe ky'ebyemizannyo tova ku Soul TV katubagaliza omukisa gwa Mukama nebazannyo Ambassador webale tudde mu tusinkane olundi webale kwogera ebigambo musibe bulungi production team webale n'abalala mwe n'ababaddeko ku program beere bulungi mweraba.